ebisinga tubisomera ku nsi nga tubisomera mu nsi y'omwoyo jukira mu nsi y'omwoyo muba n'obudde bungi oba oyagala obuzaabuza ebirowoozo by'omuntu okola bw'oti nga tweyambisa empeta ziri eri n'emidaali gye baatuwa omuntu obutabeera na nsonyi mwoyo mubi nnyo omwoyo gwe okujjako ensonyi n'obeera nga gwe ebintu obawo nga bw'oyagadde ate guli nnyo mu babbooda abazadde ekintu tebandikigerezaako ddala lwaki omuzadde gwe katonda w'okusi gwe katonda w'omwana kyonna ky'oyogera omwana ono abeere kyonna ky'omuyogererako lazima it comes to pass. Sebo, nyabo, mwana wa katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright go Wamaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo bw'owulya mu background. Enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono ogwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunyu n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko ky'olina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834469 zonna zireeta Bright go Wamaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Eyalowooza nti bw'alizimba ennyumba ennene alifuna essanyu, bw'aliguna emmotoka ennene alifuna eddembe, era bw'alivaalo n'agenda e Bulaaya alifuna akamwenyumwenyu. Yagenda okumaliza nga byonna abifunye naye ng'ategedde nti byonna byali bya bulimba. Ekibonyaabonya oba ekikubonyaabonya ng'oli wano e Uganda kyekikubonyaabonya ng'oli e Sweden, kyekikubonyaabonya ng'oli mu America, kyekikubonyaabonya ng'oli e Turkey, kyekikubonyaabonya ng'oli e Sudan. Singa tukyusa mindset yo ekikutulugunya ng'oli mu masuuka amaddugavu kyekikutulugunya ng'oli mu masuuka ameeru aga red n'aga purple tekiri ku masuuka kiba ku bwongo. Bw'oba tonnayiga nkola ya bintu
bwe batonayiga ngeri yakwekakkanyamu kunoonya Katonda kusiima kweyisa mu bantu kukakkane wali ebiruma n'ebinyiga ekikujje wano nga gwoli obuyita obumbula kyekiri kujja mu Amerika okomewo wano nga mu Amerika oyitayo bumbula. Omwana omu eyanyigira taata we abeera Bulaaya abeera Sweden agamba nti nze wandeka eno mbadde nsaba Sweden gy'oli mu ssanyu nange omugabo gwa nkale gwe wampa kutunde nkufunemu tiketi ngobe ku bya visa njije Sweden nange neekyakalire. Yali eno nga bbiya yafuuka bbiya ng'atandise n'okuwulira nga bbiya weeno osaada kyamukolera tesita kyagitegeera. Bw'atyo n'alaba nga akati ate bw'anaagenda e Sweden ku byalaba ku TV ebizimbe ebiwanvu abantu abatambulira mu pijaama ebintu ebyenjawulo byalaba ku TV mb'osanga bw'anaabigendamu olwo obulamu bujja kuba complete. Bwe yanyigiriza ennyo taata bw'atyo yamuwa omugabo gwe n'amukolera kye yali ayagala paka Sweden. Bwe yatuuka e Sweden omwenge gwayo bwe yagunywa agenda okuwulira bwayitawo wiiki 2 ng'olumwezi gwe gumu n'ogweno. Routines yayina eno yagenda okulaba ng'ate eri e Sweden biri tayitimu okusinga eno yayimiriranga n'ayitako mu kiibi nga gwayita ali mu mita nga 10. E Sweden yatuulanga mu nju bw'omu bwa Namunigina talina gwayita talina gwalaba nga n'okuyita ali eri kuba kuwogganira banneyiba. Kale bw'atyo yeeta mu Sweden n'agamba taata mbadde nsaba kudda Uganda bino eby'e Sweden ndi mbuddu. Bwe yakomawo e Uganda olwo nno bwe yakitegeera nti ebyensi byonna byebimu mpewo twali kyanjawulo bamusanga yeetuze. Kitandikira ku mindset. Buli woli osobola okugyawo eddembe osobola okugyawo essanyu ng'era bw'osobola okugyawo ebisiraani n'ebipali. Gwe atya emizimu okugirumbagana gwe atya embeera embyo girumbagana gwe atya sitaani omulumbagana ne bonaaba omutiitizi yagenda kukulumba kati tolina kyofiirwa era tolina optioni ndala. Optioni eri emu yakumulumbagana kuba ne bonaamwewala agenda kukulumbagana ne boneewala okuzaala ne boneewala osasula renti ne boneewala okuba omulungi ne boneewala okukola ne boneewala okuwasa ne boneewala okufumbirwa. Option gyoyina eri emu yakufumbirwa kubanga bwe bulamu. Ebyokutya by'oyina nti sima mukazi alya nnyo omusajja alya nnyo wali omugezezaako muve mu ŋŋambo lumbagano obuvunaanyizibwa bwo tobudduka obutuukirize. Amanya bampita Rimasa oba mpita Nikolabongo nkomyewo ne muganda wange Niko Rabon Chaite Foundation yetumye wano ya tujja abana bo ku luguudo tukosa ati waffe okuba empawalinga ne therapy. Omanyi ebintu bino bye tulina wano nabyo ddagala lya bwongo. Omwana bw'atula ku kifaananyi bw'atula ku mashini ng'abajja bw'atula ku microphone eno bw'atula ku computer obwongo bukola ki? Buta so bye tukozesa ebyo okwempalinga abavubuka bannaffe abaana abato naawe atugoberera eyo osobola tuwayo ekifaananyi tukusiga nga bw'oli tukola entebe z'omuddiiro entebe z'okupa z'omu compound z'okusheds hotels otuwa ennyumba yo ne tugikusiigira hotel tuzisiiga ogituwa eriŋŋanga bwe bagimaliriza ogizimba ffe ne tugikuwa nga lifuuse eggulu. Kale sente zetujjaawo zetukozesa okutabaala amawanga okuzimbira bamulekwa bannamwandu batandikira bu bizinensi okusitula omwana w'eggwanga omuto twajja kugoba mwoyo gwa kusabiriza abazungu era tukikoze proud ye tukyogera buli kadde nga twekomomma nti essomero lyaffe ligenda kuggwa nti kuli ssente ya muzungu n'emu wabula tukozesezza ebitone Katonda bye yatuwa okutuukiriza ekigendererwa kino. Naawe osobola gw'alina foundation mulekera okutandika bu foundation muga kati kantandike enziba abazungu olimba ate n'abazungu nabo baabuuka. Tandika kukola bulungi bwa Katonda, tandika kubuulira njiri, tandika kusitula ggwanga lyo si kunyaga. Weewaawo Niko sebo gye baleko sebo kale sebo obulamu sebo byomukyekiti byomukyekiti Niko weekend guweeseza Katonda ekitiibwa. Amina. Weewaawo Niko weeseza Katonda ekitiibwa. Weewaawo kino tewali akuyambako okikola bwannamunigina weekutte bulungi. Niko manyi ekintu ng'omuvubuka kikugwanidde kale gwe okubanga olabikako bulungi mu bantu naye oba nga toyina okubanga olabika bulungi tekikwetaagisa kumala kuba na bisawo bya ngoye, tekikwetaagisa kubanga engoye z'oyina za bbeeyi, wabula akatono ako k'oyina
osotandika nako kasoba omwesigwa mu kitono kitegeeza ogenda bya mwesigwa mu kinene kale nange ekinene we kinatuuka obusuuti obwo bakasuuti amanyi mulamu njagala nnyo okwambala ebintu ebiri gento nenyambala akasuuti kange akapale bubeltless obwo nendabikako bulungi nga mbutuufu n'omuntu nga wakutunira agamba sonso nayo musonso zonna nga nyambadde awo wegenze engoye zange teziringa nnyo zaavubuka zino nti okwambala noyambala kigundi ebyo waliwo bambala musanga olinga yambadde ekipale nga kirimu bidameji n'omusanga nga asibye balance sisiba balance era mba nyambadde nkasa tulugoye lunywedde era nkasa nti ndifamu era nga nnyumye so ate era n'okubeera nga oyambadde bulungi n'okubanga oli organized oli smart kiina engeri gyekikyusaamu engeri gy'okolamu ebintu byo ebiseera ebisinga nga tulowooza nti okubanga omuntu okyuka kiva ku kubanga olina ssente olina connections nedda nze buli wenzuuka nenva mbuliri nga sibwaze olunaku lwa lugenda kumbeerera lubi mba mpulira nga nina ekimbulako kisitatereezezza era buli wendeko buli bwawe nga buli organized newenva wano nengenda nenkola nesifuna ssente mba mumativu mu mutima gwange kuba manya ati sino sifunye ssente naye am organized nenzire wakanga buli kimu nakiteeseteese bulungi kale environment yange nebanga empa emirembe era avuka bananga baliyo mbakubiriza okubanga beera smart labikako bulungi brand yourself kera ku makya longoosa wobeera wonna kale weerongooseko oyozeeko brush your teeth kola ebintu bingi ebigenda okulaga nti omuntu wakutunulira agenda kulaba nti omuntu ali responsible. Ebiseera ebisinga endabika ennungi okwefaako okwerowoozaako ku attractinga emikisa singa ekimuli kyali tekivaamu kawoowo kalungi tewali njuki yandikiguddeko era tewali muntu yandiyagadde kikozesa kuwaana mwagalwawe naye kakati bw'oba olina omuntu gw'oyogereza n'omugamba yo my flower awulira ddala ng'omuwadde kikyasinza okuba ate nno bw'okisusa n'ogamba oli nnimiro yange ya bimuli agwa bugweddalu so ekimuli ekyo kitwala obudde nekyekolamu bukkala olwo nekyattractinga abantu so gwe muvubuka aliyo olekerawo okwefeebya gwe muwala aliyo olekerawo okwefeebya yagala kufumbirwa naye okubamu guno gumaternity go guddugala ate notandika okufuukira abantu obuzibu toyina njogera omuntu oluba okugamba hi sister hi kugamba toyina oli musajja onoonya mukazi naye olinnya mubigatto agapale galiko amasandasanda ebyala birimu ettaka toyina njogera bwofuwa ebisigala ebyagayaga oli kunjagala nga bwoli twali muntu agenda kwagala nga bwoli ng'oli mujama njagala nga bwoli statement etegeeza birala nnyo si kubanga amannyo gagegedde ga yero oli kunjagala nga bwoli akasena ka 5 kakulemye ate n'abalokole b'ennaku zino waliyo abalokole nti olw'okuba yeyakkiriza Yesu kituufu walokoka naye n'engeri ensi gyekulabamu ematalinga beera smart weefeeko olw'okuba walokoka tekitegeeza nti mutosenya beera smart ekitiibwa okuba nti oli mulokole tekigaana omwana ow'obuwala tekigaana kgendako mu saluni n'okola akaviiri ne weesiiga ku kizigo n'oyambala engoye ezikola ki ezikunyuma kwa bino byonna ebintu bya nsi era ne bayibuli ekirambika omusajja Sulemaani yayogera mu kitabo kye eky'omubuulizi n'agamba nti mulye munywe era musanyuse omutima gwammwe nga bwe gukola ki nga bwe gusanze oba nga bwe gulabye kubanga bino byonna eby'oku nsi bya butaliimu tekigaana nti mbu ogenda tuuka ekiseera nga mutuufu you like nandyagadde okubanga ng'ebintu ebimu tukyasobola byambala ebintu ebimu nga tukyasobola bikola kubirya kubinywa musawo tutuuka ekiseera nga bagambye nti mbu atokyasobola kunywa sukaali olina kati bakunyama kale ne wataba musawo osigaza erinnyo limu olina mujunula mununyi kasupu luli wagirya nga muli ogamba kale singa nagira okubanga wakkiriza Katonda tekikuggyako lukusa kuba nti nga si buddu ensonga ki njagala nnyo omuntu eyategeera Yesu namutegeera mu mwoyo nti otegeera Katonda wo tekigasa kubakeera ku makya n'ogamba nti nze ndi mulokole soogera nabasamizi analoka atya nga toyogedde naye ebanvumye awo neyajja mu inbox yange nali nkugoberera nnyo naye nze kati programs muzimuze ndaba kati watandika okyalira abasamize kati neŋŋaba naye omuntu oyo anaagetinga kya inspired olw'okuba nti gwe oli mulokole osanga omutamiivu toyagala kwogera nabo obeesittala
associate with them obagambe nti bannange nno mulaba bagenda empisayo yona abeera mu bo yegenda obbakola ki yegenda obbakyusa talina ngeri gyagenda kyuka nga toyogera naye tomwaniriza nga n'embeera zo naye nga ate obeera mukambwe ejara gyegayabalakwera nimanyi nga babi bakambwe alina kyayagala omuyambeko olw'okuba nti munnange agira gundi associate with them though nti mbu oba associatinga nabo oba omanyi gwe wookuma oba omanyi nti munnayo yadde mukwano gwange musamize nkoma wano naye era mwe mutukuvu akulambika nagamba nti mbukati waneeno era ayogera naffe nagamba nti kino kiko kino tokikola so tobeesittala tobakola tobagobera wala basembize Yesu yakkiriza omukazi malaya okubanga munaza ebigere malaya bali bapita ne bagamba yiyi bana abafalisaayo abaali ano bagamba singa abadde nabbi yategedde nti omukazi oyo malaya ate nga mu biseera ebyo ekigambo ekitibwa okukola obwenzi bwa malaya nga kiva ennyonyo omukazi bamukuba amayinja omukazi Stefani gwe yafiirira bamukuba amayinja so abantu abo temubagobera wala mbasembeze simanyi enjiri y'abannaffe mu bwe balaga ki simanyi oba bannaffe bategeera batya ebintu by'okwagala nze nunudde emyoyo mingi nnyo okuva mu addictions mu kubula just lwakutuukawo na mukwano gwe nnina nze bontuma abakyala abasukka 500 mu ssaawa emu wano naaba wajjudde abakyala 500 naye oyinza okutuma omusumba oba omubulizi w'enjiri abakyala just 10 n'amala olunaku lulamba nga banoonya lwaki abantu bano ngenda gye bali njogera nabo nze bonsanga n'abakyala bange tuba famire ntuula nabo nga nkimanyi bulungi ava kunywa mmindi naye kye neebaza mukama ennaku zino bandaba nga njije emmindi bazikweka buli bwe najjanga nga basigala banywa anko ati ndi ku mmindi kakati ekyokuzikweka kyandaga nti batandise otegeera kyenzikiririzaamu mpolampola bajja tuuka so waluna amakyaki agamaga ne crusade ne gankubira essimu mwana wa Katonda twali twagala tuweeyo baasi z'abakyala 3 osobola bakikola ogwasooka nenkikola kati ogwokubiri nakyo nenkikola ogwokusatu neŋŋaana neŋŋaana ewe mumala okukola crusade zammwe n'abakyala bano temuba followinga mwe muva kujjuza bisaawe temulondoola gye bava kakati kyekiseera nammwe mugende mubeereetere nze sijja kubaleeta kyekigaana gwe mwana Katonda ali eyo okulondoola omukyala abadde ku crusade n'ogendako gy'ava enjiri leetaba ya crusade lunaku lwa crusade lwokka kusanyusa basumba anti abantu ba Asha buli omu bamuwa ogutundu gwe baasi bbiri kati bano abaana basanyusa abasumba baabwe nti papa nze nalese yange nejjula kati after that enjiri eriwa bafa kujjuza agasaawe nakuba bifaananyi oba babikozesa ki nze simanyi naye after crusade ziza mu lwaki mugoberera ku bantu bano emusombye mu mabaasi bavaawa baasi namba 1 baasi namba 3 ezivuddewa baani abazibaddemu tukoze kyo kubatuukako obulamu buli butya nange nagaana neŋŋamba abaana ba Katonda siri ndogoyi era kyekyo kubanga siri ndogoyi nammwe mugende mubeereetere kubanga bumala obbakola mu crusade tebaddamu nabbawuliza enjiri eriwo tumanyi oba omuntu yalokoka oba like yataasibwa so omuntu n'abeera awo nga okoze bigendererwawo birala nabaatulira nze naye era abasijja kubaleeta nammwe mugende mubejjireyo gye mbajja so era kikijja bawondooza ekyokuyiga omundi oguddako tebayiga nne bagamba naleta concept era ndikose otengera tugenda gikomyawo okutwala enjiri ya ddo mu ghetto omwezi tugulangirire tugutukuze nga guno omwezi gwagenda mu ghetto kubuulirayo njiri wabula nga tetugenda na njiri kigambo kuba ebyo bibaddewo nedda omwezi gumu tugenda mu ghetto tutwalayo Bible tutwalayo engoye tutwalayo okuyonja abakadde bali eyo asula na biku tugende tufuire ebiku tupepete ebiku tubyokye omukadde tumujjeko engoye enkadde zonna tumuwe empya tumutereko Bible n'okubayigiriza ebintu eby'emikono waliwo obucraft obutonotono omuntu asobola okukola n'abaako kyako abavubuka abali eyo ate n'ekirala kubiriza nnyo abantu obutajajinga abantu bano nze mulamu bwange nakula njajingibwa actually wabadde yabadde mu comment section n'agamba nti andabako ne pini zino ku matu waliyo n'abandaba n'enviiri ndowooza nakunyonyola enviiri zange lwaki sikyasala nviiri nze natandika n'okuza enviiri nga ndi mu senior 4
senior phone agikola abana bonna basala enviiri naye nsasala nviiri kuba nina that condition wensalako enviiri zange ku mutwe ntera bleeding empewo olwewe werujja bleeding omusayi guva mu nnyindo so ensonga lwaki ze enviiri kyasabira Katonda abasobodde akitwala emberenge yo condition tebaawo but enviiri zino bangamba nti it is good wemba ndi wakuzisala sina zisala kuzimalako naye ate oluusi wemanga waliwo zino enviiri ziba zitandika okwezingazinga so nensalawo nzikuze people they judged me naye ate nebaza nnyo wali abantu abasingira naye wandaba nti you don't judge someone wabula omuntu ye ebikolayo byinyinyini byakola bimujajinga enviiri zibba enviiri tezibba enviiri ziri enguzi enviiri zenda enviiri zisiya abakazi enviiri zikwata abakazi zibba ekimu eky'ekkumi zibba sente z'enguudo zibba sente z'abamulekwa zibba emaali y'abamulekwa zibba ettaka omwana wa Katonda ali eyo bantu bangi nnyo abalina obuwalaata nze bensisinkanye nga batudde mu ofiisi ez'ebbeeyi naye nga sitaani atuula mu bo n'alamula ate nze kyensuubira gino myaka 24 25 byonna abikole nze nkuwagira byonna obikole ojja tutuuka nange obenga nze nalina amalaasi okimanyi nga ngateekamu nekkala naye natuuka ekiseera nga ne bwe ngakwatako mpulira bubi so nze sijajinga bantu lwabe bayitamu wabula njajinga bantu lwabikolwa byabwe oyo naye ataddewo komenti eyo naye ndowooza yetugiwa ekitiibwa kale twakoma mu nju y'e Masaka twakoma bakusaze irizi mu mubiri irizi panange mu mubiri bakuba ejjudde ogunyama bagugyewo bataddemu ejjinja bataddemu yali gumba yali gumba lya mpisi mpologoma mpisi balina amagumba gaabwe gaba actually simanyi bagakola mu biki oba bagajja ku kinaye baba bagayina era ebiseera ebisinga bagenda okuteekako nga balina batera nnyo okugajjayo nga balina bagenda okukola okusingira ddala amagumba ago bakozesa nga baba baagala okulagula okubako kye balagula mu ssabo ge bakozesa nga balina baagala okulaba nga baagala olingizaako ku biseera by'emaaso oba okufunako ekifaananyi ku biseera by'emaaso so ge batera okukozesa kati baalikwata ne balinteekamu era omusawo yamala nabagenda kupenzukira nga mbagamba nti bwenatuukayo bagenda okutuuka nga ninganga waliwo baddeko oba nosalwa nekakusala nekakukwagula bati nga tekiyingidde nnyo munda nange neewuunya era enkera waalo ku makya waali wakaze ekiwundo kawundi kagenda nga siwulira na bulumi nti nga newenkwata siwulira nti oba balina kye baakoze eki singa sula sinawe ba kye baataddemu so bamala okukasaamu enkera waalo buli kimu kyatambula nga kiri nnomo era batandika okumpiteera erinnya linabadde naggambye nga bampiteera erinnya nga balimpita so I was like manyi omuntu okuyita erinnya nga tonabaddimanyiira bulungi kyampaamuko obuzibuzibu nga balimpise naye with time natuka ekiseera nga nkimanyidde kati amannya gano eno oggakuwa webamala oddikuwa wabawo ebintu bingi nnyo ebikyuka era newobanga ogenda yita dimoni eyo wejja tekubuuza linnya lyo gwe nga gwe omuntu lye bakutuuma etandika kuyita linnya eryo kati amannya ago buli linnya balituuma omuntu okusinziira nti mbu capability z'omuntu era erinnya eryo bayita nti gundi oba osobola okumanya nga wanene ne bayita nti ngeze erinnya ne bayita kazibwe ogenda manya nti kazibwe wa nnyonyi webayita wano nti kazibwe ogenda manya kazibwe wa nnyonyi kati ne balina abamanya gaabwe webayita nti lino eno omanya nti kati lino erinnya liva mu bantu liva mu gurupu y'abantu webati abantu abo bakola webati era amanya gano eno bagalonda okusinziira ku myezi engeri gye gitambulamu waliwo kye bayita zodiac calendar naye njafuna budde nkinyumizeeyo ku bantu nti omuntu okusinziira ku mwezi gw'ozaaliddwamu buli muntu omwezi abantu abazaaliddwa mu mwezi gw'okusatu nazaalibwa mu mwezi gwa kusatu mu kalenda eri gwe mwezi ogusooka ku kalenda mugundi mu zodiac calendar gwe mwezi oguba gusooka era baguyita Aries kati omwezi ogwo abantu baamu balina engeri gye beeyisaamu waliwo abazaalibwa mu mwezi ogwa Vago mulimu abazaalibwa mu gundi ez'enjawulo mulimu zi scarlet amyezi gya njawulo
abantu baba bazaliddwa kati buli mwezi buli muntu abane enjawulo era omuntu oyo abane na beat ze ziba za njawulo so webamala entunyero ngamazo dintuma ekiseera kyatuuka nga nina oku upgradingako bino byonna mbikola nga bantwala towards wali okubanga ntandika okubanga mpayo omuki omwoyo gwange naye ng'omwoyo sinabagguwaayo olina ebintu byosooka oyitamu kati ekyerinnya kyali kiwedde ekirala kye bagenda okuintroducingamu kwe kutakubanga ntandise obbeera operative kuba ebintu ebisinga wano basics nali nziyize batyawo meditatinga batyawo osobola okukola ebintu ebyenjawulo yawulo nali maze n'okuyega engeri gye nkozesaamu empeta yange n'omudaali gwe nayina guli omudaali gwe nabalaga so nali manyiza ebyo nga maliriza obikwata kati nga baagala tandika kuntwala mu field kati okuntwala mu field bangatako group yali abantu bana abana kwaliko abawala babiri akuliko n'omulenzi kwaliko abawala bali basatu akuliko n'omulenzi omu wamu ne tukola omugato gwa bantu bameka bantu batano naye nga twali myaka gyegimu lwakuba bonna nze yali asingamu obuto kati twafunanga ekiseera nga tutuula awantu wamu tuti nga tukuba olusaako nga tumaze n'okutungirira olusaako olwo tulutungirira n'omunnyo waliwo powder gwe twakozesanga then nga fena twali tugira ku ndimoni yemu nga tutuula nga twalina gundi twali tukolanga mu katabo baziyita erinnya ndikulyerabira twalina engeri nnyo tukiyita nga mutuula ne mutandika chantinga egundi okulamiriza okwo egundi wamala olamiriza awo ne mulyoka nga mugatta amaanyi agange agoli bwemugagatta nga musobola okuva mu mibiri gyammwe ne mubaako we mugenda era batwadvisinganga nnyo meeting zaffe tubanga tuzikoba nga tuna bye tuli mu ssoma ebisinga tubisomera ku nsi nga tubisomera mu nsi y'omwoyo jjukira mu nsi y'omwoyo muba n'obudde bungi nti wemba nti waneno essaawa waneno ku nsi eri mu nsi y'omwoyo okusinziira mu nsi y'omwoyo side part kigendimu lusobola okuba olunaku esobola okubeera ennaku bbiri esobola okubeera wiiki kuba twevangamu nga tutambula ne mulaba ebifo bingi nnyo ebyenjawulo ne mulaba basically ebifo byetwabi basinga nga tutambuzaamu tulambuzangamu simba wakati sorry mwevangamu mweryangamu enkwe like twavanga mu mibiri wengamba okwevaamu nga tweva mu mibiri nga emibiri gyaffe tugireka ku nsi ne tuvaamu ne tugenda mwagendanga okwebaka omubiri n'oguleka mu buliri n'ogenda neweevaamu ekyo nga nkikola nga nzika naye wano twabanga abataano nga tutuula wamu mu saako kati ekyokwevaamu nga omwoyo gwe okuva mu mubiri nga togenze kwebaka kizibumu ensonga lwaki baali batugattanga nga kiba kyetaagisaka energy nga mungi amaanyi nga mangi okubanga mwevaamu era nga tuba tutudde nga tukwata tutya emikono ng'agayita munze gasobola oyita mwoli kati ng'essaawa eyo tuba tusobola mba nsobola owuliriza ebirowoozo bya munnange kikyalowooza mba nsobola obbiraba nti onalowooza kino ne byayiseemu byonna mu bulamu bwe mba nsobola okukola ki okubiraba essaawa ezo emyoyo gyaffe giba giri open to each other era awo tuba twekutte tuti amaanyi kyempulira oli kyabaawulira in case ne wabaawo ankoonako oli asobola owulira nti waliwo akoze eki ankoonyeeko in case oba waliwo akansiiwa oba oli aba asobola okukiwulira in case ne wabaawo ekinfumita obulumi bwempulira ffenna nga tubusharinga omulundi gumu so okwevaamu wano eno ng'otunula oti n'ogamba kati saa zino njagala kwevaamu kitwala amaanyi mangi ate kikola nnyo okuba n'abantu abeera bakatandika aba bakayingira but bali eri abali ku levels ezawaggulu degrees ezawaggulu bo abasobola n'okubeera obeezaawo n'asiriikirira olaba muntu kutuulaawo nga azibiridde naye nga taliiwo essaawa ezo nga yagenze dde alina waali omwoyo gwe gulina we guli so twatungirira lugundo olwo nga tutandika otambula mu nsi y'omwoyo kati ensi y'omwoyo eno sigenda kugamba nti ensi y'omwoyo yonna nkitegeera era ngenda kukakasa teri muntu ategeera nsi ya mwoyo na yonna kugimalayo osobola omwoyo ogusobola otambula ne gubaako we gugenda kati ebintu byawo birala nnyo tubirabangako so twatambulanga mu bifo ebyenjawulo naffe specifically ffe twateranga okubeeramu biri ebifo bye bagenda nga otutrainingiramu oba bye twali tugenda nga
okugenda twa training nga kubifo nga tuba tugamba nti genda ngambe nti mugenda ku hotelo oba muyine baraje mugendako oba muyina somero lye mugendako oba muyina makaga muntu ge mugenda okugendamu enga ebifo ebyo twa training nga bibatwalako nenga tugendayo mu nsi y'omuki n'omwoyo mu nsi y'omwoyo tugendayo mu buli wonti n'otukawo ku ssomero oba tukawo mu maka g'omuntu nedda mugendayo mu nsi y'omwoyo kati nga mu nsi y'omwoyo eyo mubeerayo already abaliyo era nga mubasangayo be babakwala ne babalaga nti kati oba otuuse wano eno oba oyagala obuzaabuza ebirowoozo by'omuntu okola bw'oti nga tweyambisa empeta ziri eri n'emidaali gye baatuwa nga bagamba omudaali guno gulina amaanyi gaagwo ekigera kyagwo kiri bwe kiti wona okukozesa kigutalina kukola gusobola okuttirayo kiba risiki wona gukozesa n'ogukozesa n'otagukozesa bulungi to its fullest naye kisobola okukuleetera obuzibu omudaali gusobola okukunywa empeta esobola okukunywamu omusaayi in case nga ogikozesezza nga togikozesezza waliwo baddekaawo kati kankwe ngeze ng'ekyokulabirako nti omuntu woba oyina emmotoka oba piki naye nga piki eyo bukyanga ogigula togiwa nkufuulu tanka eyina muteramu ebbiri awo owa boda piki eyina engeri gyemisbehavingamu wakiri once in a while gikubemu kafuulu tanka dada nga wakagigula okigwemu fuulu tanka so naziri nazo weziri wotagikozesa kipimo kyayo kuba buli kimu eri kyokola olina kigera nga kiri mu kigera kyakyo mu kiseera kyakyo ekituufu kati twatambulanga mu bifo ebyo ebyenjawulo ne tuyiga ebintu bingi nga bakuyigiriza kuba kwabo timu gye naliko kwaliko abamu nga bo papasi yaabwe ng'asobola okujja ne yeevaamu n'ayambala omuntu n'agenda n'amukozesa ekintu kyonna kyonna ekibi wamala kimukozesa n'amala n'amuvaamu ye n'akomawo mu mubiri gwe omuntu yeekanga bwekanzi n'agamba nti ne babuuza omuntu lwaki wakoze ekintu kino naye nga mutuufu naye agamba takola ki tamanyi abantu bano abasinga bagamba nti bannange sitaani yabadde mutuufu nolaba omuntu n'akola ekintu from nowhere abamu nkiddamu abamu si bonna wabula abamu oluusi ekintu kiba kimwambadde era abantu abatera okukikola be bantu oluusi asobola okubeera omusumba abantu abali close to God asobola okuba omuntu sekinnoomu naye ng'enkolagana ye ne Katonda ebadde strong mulimu abantu abamu nga balina enkolagana ne Katonda naye ng'ebadde tennaba kunywera nga kyalina weak points. That's why abantu mbakubiriza nnyo weweezuulamu obunafu wano mu mubiri gwo manya n'ensi ey'omwo erimu obuki erimu obunafu bulungi nnyo kuba obunafu bwo nga tebunnaba kulumba mubiri busooka mu nsi ey'omwoyo ne bulyoka bujja wano ku mubiri kati abamu oluusi oyinza obutamanya nga obunafu mu nsi ey'omwoyo erinamu obunafu naye ate gwe nga tomanyi so kiba kyamakulu nnyo oweekebere omanye ensi yange ey'omwoyo eyimiridde etya so waki abantu mbagamba nnyo focus more about the spiritual life yaddala kati ng'omuntu oyo omukozesa ekintu ekyo oba asobola mulinnyako n'amunywesa omwenge asobola mulinnyako n'ayomba ne mukazi we onoosanga omusajja n'akuba mukazi we naye nga ebbanga lye bamaze mu bufumbo omusajja bali takubanka omukazi we ekikonde ku bbeere n'amupa oluyira oluusi amutuusizzaako obuvune oluusi kikoze damage y'amaanyi oluusi mulimu amu n'abafa nekyo obufumbo obadde buwangadde abazadde osanga omuzadde omwana abamu mu birabo eyo we n'agamba abantu abadde bamaze ebbanga mu bufumbo tibayombangako naye kuolwo omukazi n'avuluma n'ayanika buli kimu ebintu ebyo omuntu wabanga yasobola okugumiikiriza emyaka giri gyonna oba gibadde 10 oba 20 why this day those things they are not normal mulimu ebintu ebimu ebituukawo ku bantu nga they are not normal omusajja kuolwo lwafunye ebizibu ebingi n'agenda n'anywa omwenge oli yabadde avuga emmotoka n'asumagira from nowhere na blacking out n'atomera ate nga sigamba nti abadde akola nnyo yayingidde bulungi emmotoka ye ng'ali bulungi ali seefu so ebintu ebyo ebisinga they are caused by these agents bibatera okubireeta n'osanga ebbaala batiddemu omuntu those things they are not random omuntu okufiira mu bbaala abantu okufiira mu bifo ebyenjawulo oluusi ebisanyukirwamu ebyo bivulu those things they are not random abantu ab'egenti bibatera okubikola kakati ova mubiri gwo n'ogenda n'oyambala katugeze nze n'onywesa omwenge
mala okusamirira nze nefukira neyonolera nentuulaawo nga gwovaamu ddawo nga bansangawo nga ndi nnomu. Ate kiri ku bantu bano abakozesa ebintu ebikuba, their spirits they are so in much danger. Kubanga omuntu buli wakozesa ekintu oba njaga oba mwenge tamanyi how vulnerable wabeera. Omwoyo gwoba ogutadde mu matiggooti buli kintu kyonna kisobola okwambala ku ssaawa eyo, kuba consciousness yo eba eri tekeni oba tokyategeera. Ebiseera ebisinga entegeera byetukola wano eno ku nsi mu buliwo mu mubiri bikosa nnyo ensi yaffe ey'omwoyo. Onywedde omwenge otamidde, bw'otamiira tosuubira omwoyo gwo okubeera active. No, omwoyo gwe tegenda beera active. Era ensonga ki abantu abamu anywa omwenge n'atandika okulaba ebintuntu n'agamba nabadde awo n'endaba gundi nga gundi amulaba ng'enkima. Mwe ne museka ne mugamba ogwo mwenge. Kumbe ensi ey'omwoyo ye yasaabadde busaabazi kati abeesaabala tesensa tebaako ka filter nti oba ndaba ebirungi alaba ebirungi n'ebiki. Ale basically aba agenda alaba nnyo ebibi kubanga ensi y'omwoyo eri bino ebintu ebiri negative zidimoni zo ziba ziraba mangu ne ziraba ne zigamba kati ono tatalina kimukuuma nga zijja nga bitandika okweyoleka. Mu kweyoleka omumezi kwera ebirowoozo eby'enjawulo. Osanga nnyo abantu abamaze okunywa omwenge azeeyo abadde mu kkubo akutta omuntu akutta omukazi. Ebintu ebyo buli dimoni yonna agenza akoze ekintu kyalimu avumye maama we. Twakulanga eyo nga waliwo omwami amuyita Kyeyuna Omutamiivu. Kyeyuna Omutamiivu ng'aba musajja muntu mulamu nga tannanywa. Kyeyuna Omutamiivu kamutanda anywemu ng'avuma buli kimu bannange nga tugaba Kyeyuna Omutamiivu wuuyo Kyeyuna Omutamiivu nga era Kyeyuna Omutamiivu nga gwe muli ku lumbe nga mwagala abafumira omuntu ate wala gye yalinganga wa 5 oluba muteekamu ng'atandika wadde ettaka muli balogo. Omwoyo gwo omuntu obutabeera na nsonyi mwoyo mubi nnyo. Omwoyo gwo okuggyako ensonyi n'obeera nga gwe ebintu okubawo nga bw'oyagadde. Ate guli nnyo mu babooda, guli nnyo mu babooda n'akubawo ekigambo takisabise n'akikubawo bukubi. Abamu si bonna, abamu kituufu abamu owa booda n'akikubawo n'osanga omusajja omukulu n'ayogera ekintu nga temumanyi how risk that thing bwe kiri. Kuba njagala nnyo abantu bategeere amaanyi agali ku lulimi lwabwe. Amaanyi agali ku lulimi lwabwe singa teri Illuminati akola mukolo gonna ogw'okusinza sitaani nga tayogedde nga tasoseramiriza taliiyo kikulaga amaanyi. Bandibadde bajje ne bakola ebintu bye mukasirise n'ayita omuzimu mukasirise but lwaki ayogera olulimi luno? Abantu mutegeera amaanyi agali ku lulimi lwabwe. Omuzadde okolomidde omwana omuyise omulambo omuyise ebintu ng'ebyo. Ate abazadde baate ekyo temwandikigerezaako ddala. Mulambo gwe abazadde ekyo tebandikigerezaako ddala. Lwaki? Omuzadde gwe Katonda w'okusi gwe Katonda w'omwana. Kyonna ky'oyogera omwana ono abeere, kyonna ky'omuyogererako lazima it comes to pass. Ogusiru guno waliyo abalokola abamu ali asaba yenenya naye ng'embeera tekyukako. Omuzadde olulimi lw'omuzadde luno ate ng'omuzadde yagenda okufa nga tabyenenyeza. Olaba waleko omwana mukattu, omwana n'akula obulamu bonna n'abeera nga talabanga ku mukisa. Olw'okuba omuzadde bakwata bukwasi n'ozaala omwana oyo, naye omwana oyo n'okula nga wamukyawa, nga olw'okuba bakwata weekyawa n'omwana gw'ozadde n'omukyayiramu. Nolubuto before even nga tunnaluzaala n'olwogererangako ebintu bingi. Oluzadde era omwana osigadde okyamwogerera ebintu bingi. Mukama akujje mu bulamu bw'ensi eno, omwana tomanyi kiki omulekeddeko. N'osanga abantu bangi nnyo nga omwana agezezzaako mutuufu n'olaba omulokole ng'asaba tava mu kkanisa akoze buli kimu nga mutuufu naye olabye dda n'ogana naye mutuufu lwaki Mukama tukyusa bulamu bwa muntu ono. Yesu yali atambula yasanga yali n'abayigirizwa bwe ne basanga omusajja yaliko obulemu. Ne bayigirizwa ne bamubuuza nti Mukama waffe ku bazadde b'ono omusajja ku bonna ani yasobya okubanga ali mu mbeera bw'eti? N'abagamba nti nedda,
tewali yasobya naye abantu abamu bali bwe batyo ekitiibwa ky'omwana wa Katonda kikole ki kiyolesebwe so abantu abamu bali mu mbeera zaabwe ne babeera nga balemedde mu mbeera embi ezo there's still a chance ng'embeera eno yonna netuka ku muntu asobola okukola ki asobola okudda nga Katonda alinze abeera obujulizi but teri ngeri gy'ogenda afuuka bujulizi bwampuliriza nga naawe teweekoze emulimu nze nakulaba ŋŋamba omusajja omu yaŋŋamba nti omukisa gujjira oyo yeeteeseteese ali mu kyemba newonaaba nga gwe omukisa guzze Elon Musk najja essaawa zino naŋŋamba nti niko njagala onkolere firimu naye nga mutuufu sigisomako sibimanyi ne bakwata kamera wallahi gugenda kumpitako gutyo gugende nga ngulaba lwaki kubanga seeteeseteese so yadde okyali mu mbeera embi weteeketeeke naye era olulimi lwaffe lutonzi waliwo omukyala eyo ye nga bw'aba akutte katugeze paasi nibanga eyagala ggwa ng'akubawo kigambo kyabulamu egundi nagamba omukyala ono ate nga yakifuula noma ewaka okitegeera nali ngenze kukwatirawo vidiyo ngenda okulaba bavidiyo director bazze biki omukazi asala ffene akambe kagadde okumuvaako akikubawo amalasi legamba ku mutwe ebiseera nalina amalasi nenkwata nga mpulira mpata njereere nengaye omukyalo nabeerawo atya n'abaana so ebintu ebyo abazadde twegendereze nnyo ogebukaa n'akaana kavuga akagaali kakikubyewo taata so mama olimi kintu kinene nnyo era ffe abaana b'abantu ebintu ebimu tubibuusabuusa amaaso naye but we should notice that olulimi werangirireko obuwanguzi teweekubagiza nkozesa olulimi abaana bo barangirireko obuwanguzi ne bwaba yeebase zuukuka mugambe mwana gwe toliba mwenzi mwana gwe toliba mubbi ogenda kuba dokita ogenda kuba looya ogenda kuba musizi wa bifaananyi ogenda kuba wamagye ne toliba wamagye akuba bantu mbooko waliwo omwamagye gwe nalaba ng'asiika omukazi embooko eno omukazi yayeetisa amenvu eno alina akaana naye ng'owamagye abaza nteegateeka ne nga ono bamuzaala so taliba wamagye mubi taliba wa polisi mubi taliba mukulembeze mubi taliba musumba mubi taliba muzimbi mubi abba matiriyo taliba mukulembeze mubi asalirawo mbuluvu langirira obuwanguzi ku mwana wo kozesa olulimi abantu bagenda kwewuunya nnyo ng'omuntu otuuse mu maaso ga Katonda atuuse okukulamula nakugamba nti okimanyi nti olina emyoyo 10 gye wassa mu ggeyeena naggamba olina emyoyo 10 gye wassa mu ggeyeena abatuga nga naawe tolina njawulo na Illuminati Lucifer Star Samasani nga togiina nyindo za kibe babwe mission yaabwe it is to gather more souls ekigenda okugenda n'omunene ku ssaawa era ey'oluvannyuma watta emyoyo 10 giri egibonaabona lwalwa wali Arthur ku mulyango gwa chachi buli yajjanga nga bambye nga terimu ekituli ng'omuziimuula ng'omwaka tebeko emabega wali musumba oba wali okolektinga birabo mu chachi nga omuntu bw'omulaba nga azze n'aka 10 ng'omukuba omukono ng'osiko n'alina emitwalo 2 mu mulimu gwo mu mbeera ze z'obulamu weewalenga nnyo okwesittaza omuntu nze mukulu okwange I guess I shared my story lately abasinga bano bali tebagirabangako naye nze mukula nze mama wange namulaba bukulu naye ne wankubadde nti mama wange mulabyeko bukulu wano wonna nga nkula nze bampita ebintu bingi nze kisenga wange muganda wa tata wange ani ekisabye yatuuka n'agamba oba muganda waffe gwe mwana gwe si yakuzaala nga bamusiba ekintu ekyo kyammenya omutima ne mpulira nga omutima gumenyese zisenga wange mukambwe mukyala mukambwe nnyo gamba nti kati nkuze mbalaba bulabi era newe natuuka okuva ewaka y'omu ku nsonga ezaali enkulu ezanzija ewaka nga yali mukambwe ng'obukambwe busukkiridde nga mukambwe nnyo nga buli kaseera ayogera ebintu ebibi gye ndi ebiruma nga kuba nali myaka nga ntegeera nga mutuufu I perceive those words nga binnuma nga ate nga n'omwana nze ng'okukula saakula na bazadde nga sina that parent love. That's why ntandise mbagamba naye don't judge people. Abantu isa awantu omwana nakulanga nga ne love y'omuzadde kati nze omu ku baana abakuze nga ne love y'omuzadde sigimanyi nga simanyi love y'omuzadde ebeera etya. Kitange sibadde naye kitange yajjanga lumu na lumu
era moments ze nnina mulamu bwange naye zeezo ziyajjanga nankyalira era kye kisinga omunjagaza maama wange ye yalinga eyali mu mwinga akola abeera n'abasajja kuba yazaalazaala abaana abamu baganda bange ndi kunoonyako okunoonya kati nnokolayo ngamba maama abaana bye yazaala baliwa ye simulabyeko simanyi nagundi weewooma ekyokula ekiva mu mukono gwe so ebintu ebyo bikyusakyusa omuntu nebimutogaatoga kati bambi wajjanga ali desperate anoonya okubeerwa daba ate gwe w'omwesittaza olimu abantu ku miryango gya kyakyawo bazibu omwesittaza olw'okuba oli bulungi wasanze akaana kagambye nti naye mpaayo ku ssente nga mutuufu omutima gwe oguli agugambye mwana ono ati sikamuwe naye kiba kiddo kankimuwe mwine ogamba ate akaana tokawadde ate n'okavuma buvumi wakiri kagambye sikola ki siina oba tokiwulidde ku mutima omwana oyo ali kukuba bwasabiriza buli wakusaba ekintu n'otamuwa muli eri mu mutima akula alaba ensimbi akula alaba abantu babi akula akimanyi nti abantu tebanfaako nze nali ntuuseeko ekisanga nnoga omutima nga mmanyi ku nsi teri afaayo teri agenda kunjagala despite all the skills I had nga ndaba tezingasiza nga ndaba abantu tebajja kunjagala because abantu bakyawa nnyo ekintu kye batamanyi omuntu tamanyi mwana oyo tamanyi mayitirege tamanyi oba mubbi oba akola ki tamanyi mizeege so naamukyawa tokyawa kintu kyotamanyi kuba ekintu ekyo kyotamanyi wookikyawa togenda kimanya naye basembeze ebisaawe nabeera ku street nga njagala nnyo at least omuntu abeeraawo aŋŋambe nti niko jangu okole kineeno nesibanga kuba nagenda nga maduuka g'abayini ngambagamba I can speak English I'm a good twakiyitanga gondi I'm a good prospector so prospecting abantu maama nga teri akiraba ekintu ekyandiscouraginganga nnyo to the point nentuka ekisanga buli muntu ndaba mubi but rekisa kya Katonda I managed to revive nenziramu ak'obuntu era there's a time when ayogera ku kintu ekiyitibwa maturity ekintu kibagamba nti kati nno omugundi nno okuze oba ogamba nti kino ekintu kikutte ng'omuntu omukulu nemmanya nti ebintu ebisinga bituukawo mu nsi bibeerawo naye at the end of the day tuli bantu omuntu asonyiwa omuntu ayagala omuntu anyiiga mu byonna ekikola amakulu omuntu ayagala wenamala okutegeera ebintu ebyo nendekeraawo okwejajinga nendekeraawo okujajinga n'abantu abalala oyo atanyamba mu biseera bwe nali neetaaga obwetaavu waba tiyanyamba nakati namusonyiwa saamujajinga nti lwaki teyanyamba saamujajinga lwaki teyakikola nabasonyiwa nabaleka neŋŋamba nti they happen because yembeera y'obuki ey'obulamu naye ate waliyo omwana tagenda kufuna amagezi gategeera nga nze tagenda kutegeera nti omuntu ono tampadde kubanga talina busobozi tagenda kitegeerawo kiri abula agenda mulaba ng'omuntu omubi asanga abatambula kubatandika bakuba obuyondo babbye bakoze eki n'ebintu ebifaanyizaako ng'ebyo waaw bw'oba tosobodde kuyamba wakiri tolumya kale puroguramu ya leero ebaddemu ebyokuyiga bingi ne waggulu wa byonna tukonyeko ku Illuminati engeri erinnya gye yalifunamu ng'akyali Illuminati Illuminati engeri gye beevaamu ne bakola okukyankalanya nga bakozesa myoyo ne twogera ku maanyi g'olulimi lutonzi abazadde abeefuddemu koko mu kumenyaamenya ennyingo z'abaana baabwe nga bayita mu nnimi naye nga ate bo balowooza bikomaawo tebikomaawo olulimi lutondera ddala ensi kubanga era Katonda yakozesa kigambo olwo nno buli kye tutya ne kibeerawo tutumire ku bantu baffe ababeerako ali ekisa kye Mukama akuwa omukisa Semusaadi naye Mukama akuwa omukisa we bali kubeerako Benjamin Mukama akuwa omukisa kyokutumwa tukwagala nnyo we bali tukkiririzaamu naye Mukama akuwa omukisa bwambale naye Mukama akuwa omukisa we bale kubeerako Nandipere naye tukwagala nnyo we bale kubeerako Nora Muwanguzi Mukama akuwa omukisa era ddemu buli saala zo Brenda Vanessa Mukama akuwa omukisa akuwa amaka amalungi akuwa eddembe asumule n'ebyenfuna byo Solomon Sendege tukwagala nnyo tovaako asigala ng'olaba wadde nga olina ebintu byo what happened today I'm seeing pin on Solomon Sendege olina byokkiririzaamu aye tubiwa ekitiibwa naye ebiseera ebisinga ebikolwa ebitufuluma byebintu okusooka ddeeni
ebyokwewunda ne biddako kubanga ebyokwewunda tebituga tebisaddaaka tebiryazaamanya tebinywa njaga naye nga naawe oli mutuufu. Muwanguzi Sharifa Mukama akuwa omukisa besinga abaana bo batonazaala akuwa abaana abalungi ayina omugisha. Ediga weebale nnyo kutulaba Mukama akuwa omukisa akufuule omwoyo omulungi. Mary Asamputa Nagayi mwebale nnyo okuweereza Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Nagayi Mutebi version yawiddemu amaanyi n'agamba having listened to the program I got disappointed knowing that I won't get any answer from you yet. Yali abuuza ku firimu ze ziri n'ebibuuzo bye yali abuuza naye ebiseera ebisinga ndowooza ebibuuzo bino tubiddamu indirect tetwagala nnyo ogenda kuba direct kubanga programs zino za kwegendereza nnyo zisobola okubuuza omuntu oba n'okumutwala mu bwakabaka bwa sitaani. Nziwa obudde ebibuuzo bino ebimu by'obuuza tubiddamu indirect bw'oziwa obudde ojja kulaba nga mulimu answer ze weetaaga. So togwa mu maanyi Mutebi toba disappointed ebibuuzo tugezaako okubiddamu tufuba ate naddala mu mbeera ng'eno sifa bakyasinza okutegeera tuli baana b'abantu era tuli bantu buntu bwe tulemereddwa omuntu oyo aba disappointed yo esubira abali tadde nnyo muntu so nga tulina diteeka mu Katonda weewaawo toba disappointed. Nansi Mukisa Mukama akuwa omukisa weebale kutulaba bwambale naye akumbye Miss DJ Favor the one and only onatugoberedde emyaka ng'ena nga tazikiza. Miss DJ Favor Mukama akuwa omukisa blessing amakubo go tojjanga okwo yongere sharing commenting n'okutwagala. Waliwo wano Fiona naye afuuse wa Luganda atenkanika buli kadde abeerako agoberera Njema. Mukama akuwa omukisa Njema Mukama akuwa omukisa weebale nnyo kugoberera. Henry Muteesa weebale nnyo kwagala Kristo weebale nnyo kugoberera Katonda weebale nnyo nakubunyisa kigambo kwagala eri amawanga gonna. Mwe baana bakatonda mwenna abakomentinga abasaasanya ekigambo kya Kristo abakatutegeera n'abatannatutegeera kulembeze ekigambo kwagala nga tuyita mu John 15:12 kuba kyatutuma kyokkola. Nze nzikiza tugenda kuwangula ebintu bingi tugenda kufufugaza omulabe sitaani tulitambula amawanga tulisomesa amawanga era tuligatta amawanga tukozesa ekigambo kwagala. #not sodomy among children. #not sodomy among children. Gomulusifayi alaba omwana omuto ng'ekyokulya ekyo kikomye omwana omuto muleke yeeta ataayaye muleke akule muwe omukisa lekera okwemulira ku baana abato emizeejo emibi mugende mwekwane byammwe mukulu na mukulu fogwaffe gwakubagamba nti ekilusifaali ekisiyaga kiki kibi bw'oba tannawulira nti kibi mugende mweyabye ebintu byammwe naye teweemulira ku mwana muto kulabuna n'ensi yange mweraba.